Okutandikira mu ssaza Busiro poliisi mu bitundu by'Entebbe ekedde kwezoba n'abasuubuzi ab'ebirime abatondawo akatale ak'ekimpatiira mu kabuga ak'abayita ababiri era we tujjidde ku mpewo ng'abantu 6 bakwatiddwa ne batwalibwa ku poliisi y'oku Town Council y'e Katabi. Omusasi waffe Kakooza George William kalukuviire ku ntono. Embeera ebadde yakayisa nyokeerere wakati w'abasuubuzi abatondawo akatale ak'ekimpatira mu biseera eby'omuggalo ku kabuga ak'okubayita ababiri ne poliisi y'Entebbe ebaddeze okubagumbulula ku biragiro bya Town Council ey'e Katabi era gye biggweredde ng'omukka ogubalagala n'amasasi bivuze newakubadde ng'abasuubuzi beeremye okwamuka ekifo kino. Ekibinja ky'abasirikale okuva ku poliisi ey'Entebbe awamu n'abakwasisa amateeka ku Town Council ey'e Katabi bafuye butaweera okugumbulula abasuubuzi bano okuva mu kifo kino nga bwe bakkaanya nti balina okukola okutuuka ku ssaawa 3 ez'okumakya nga basuubuza abasuubuzi abakolera mu katale aka bulijjo aka abayita ababiri Dairy Market. Kalinsambuliro ono avudde ku basuubuzi abakolera mu katale ak'okubayita ababiri abazze beemulugunya entakera nga bwe batakyakola ng'ebintu byabwe bivundira ku midaala olw'abasuubuzi abatunda ebirime bye bimu bye batunda mu katale kano ebibafiiriza newakubadde nga bo basasula essente nnyingi eri abakulu ku Town Council ey'e Katabi. Batugamba atukoze obutale bwa mitas 10 okuteekawo akatale akalala tetawunikira aka ani angafa agamba nno nti tatugyamu musolo aleta akatale akali oganiki tuna akatale akali emmanga kabadoomo twetala ne tugenda newa RDC nga tusuula ebintu byaffe buli kiseera mu bidomola fe tubeera munda ebyaffe bibeera omwo ne bivundira omwo. Ensasagge eno yonna gyeggweredde ng'abantu abasoba 6 bakwatiddwa ne batwalirwa ku poliisi ey'okugombola e Katabi okubitebya ku lw'okumenya amateeka g'obutale n'ebyo ebyakkanyizibwako wakati w'abasuubuzi awamu n'abakulembeze abaddukanya akatale ak'okubayita ababiri. Ku CBS FM ey'obujjajja nze George William Kakooza, Entebbe. Ate mu ssaza Kyaddondo Ministry y'ebyobulamu erabudde abakola ku byobulamu ku byalo aba village health teams abatandise okusaba ssente abantu balyoke baweebwe ffoomu ez'okugemebwa ekirwadde lumiimamawuggwe. Abatuuze b'e Nansana-Ganda wamu n'Ensumbi Kyebando mu disitulikiti y'e Wakiso beemulugunyizza ku batwala ebyobulamu mu byalo ebyo nti okusaba ennusu 1,000 nga bagamba nti za ntambula y'abasawo abali mu nteekateeka ey'okugema lumiimamawuggwe mu kitundu ekyo. Kyokka bwe natuuka nze nali ngenze nankumi transport za boda ngenda otuuka wali nga baŋŋamba mbwali tusooka tusasula ennusu 1,000 konze 1,000 lwaki ntya nti transport w'abaana abasawo buli omu aba alina oddusasula oba tolusasudde sikuwa foomu nensasula 1,000 lwange ne bampa foomu naye zannuma nnyo kubanga nali nga mpulira nti okugema kwa bwereere kati neŋŋamba abasawo fe abantu fe tulina obbateekamu transport olwabaleeta yagaana oddusasula nga tebamuwa foomu. Kitundu kyewaffe Uganda abantu balina bwe bajjako ssente babagema. Waliwo abantu nga 3 abaŋŋambye nti waliwo twagenze tugema batugambye nti batujjako n'ekiru 1,000 twe tubatuwaayo. Ekikolwa ekyo si kirungi. Wabula omu ku bakulira enteekateeka ey'okugema lumiimamawuggwe mu minisitule y'ebyobulamu Dr. Daniel Kyabayinza ategeezezza Kyabasa nti kikyamu okusaba ssente abantu abaagala okugemebwa era kiba kigootaanya enteekateeka eno. Dr. Kyabayinza agambye nti buli muntu ali mu kujja ssente ku bantu abaagala okugemebwa lumiimamawuggwe alina okuwawaabirwa ku poliisi mu bwangu. Abasaba ssente ku bantu nga bazze obbagema okugema kwonna kwa bwereere era gavumenti ebudde badde efuba nti eteeka mu bifo byabyo ebimanyiddwa ebyolukale. Bw'otandika okusaba ssente ku bantu ebeefuuse police case era essaawa eyo ogambirawo omupoliisi akulinaanye nti wano waliwo akola ekimenya amateeka. Ekyo kiba kivudde mu mikono gyaffe ng'abasawo. Nnyini ntebe w'eggombolola y'Empenja mu disitulikiti ey'Egomba mu ssaza lya Kabaka Gomba John Bosco Segirinya yeenyamidde olw'eddagala lya lumiimamawuggwe ettono ekiviiriddeko abatuuze mu byalo by'Empenja okuggwaamu amaanyi ku nsonga z'okwegemesa. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Ssentebe Segirinya John Bosco agambye nti buli baweereza eddagala erigema COVID-19 mu ggombolola y'Empenja baweerezayo buddoozi butono ddala ekivaako abatuuze bangi okufikka
Mu kwogerako ne CBS, Ssentebe Ssegirinya agambye nti bo ng'abakulembeze bafubye nnyo okukunga abatuuze bagende bawageme COVID-19 era kati bangi tebakyalina kwekengera ku ddagala eryo kyokka ekimazeemu abatuuze amaanyi kwe kweyiwa mu bifo eby'enjawulo gye bagemera abatuuze ne basiba mu nnyiriri kyokka oluvannyuma abasawo ne bakabatema nti eddagala liweddewo n'asaba abakulira ebyobulamu mu disitulikiti eGomba nti basabe eddagala eriwera. Nkubira abatwala ebyobulamu Mulanga mu disitulikiti y'eGomba okwongera okutegeeza gavumenti etuwe eddagala lya COVID nga lingi ddala kubanga ng'abakulembeze obuvunaanyizibwa tubukoze okukubiriza abantu okugenda babageme era embeera eri gye balina nti eddagala lirina obuzibu abantu babitegedde bulungi naye ekibi ennyo kyate bwe batuuka gye balina okufunira vaccines ate basanga teri so okusoomozebwa kunene ng'ate omukulembeze w'eggwanga yatutegeezezza nti eggwanga okuva ku muggalo mu January at least nga abantu 5,000,000 zimaze okufuna doses abantu bajja tebalisanga. Akulira eddwaliro lya gavumenti ery'eggombala y'empenja Kiyagaddeewo ategeeza CBS nti eddagala nga bwe lijja nabo be balisaasaanya n'agumya bannampenja nti eddagala eddala lyazze bagende babageme. Ku lwa CBS nze Patrick Serubo. Ate mu ssaza Buddu gavumenti ya Uganda ng'eyita mu kitongole eky'ebyeddagala ekya National Medical Stores ewadde disitulikiti ey'e Kalungu doozi ezigema ekirwadde lumiimamawuggwe eziwerera ddala emitwalo 5,787. Doozi eziweereddwa Kalungu ziri mu bika 4 okuli AstraZeneca nga doozi ziwerera ddala 1,934, Sinovac doozi ziri 1,357, Moderna doozi 2,406, ate Pfizer doozi ziri emitwalo 3,453. Akulira ebyobulamu e Kalungu Dr. Daniel Sentamu agambye nti eddagala lino liteereddwa malwaliro gonna e Kalungu. Akulira okulwanyisa lumiimamawuggwe e Kalungu Pastor Kalebu tukayikiriza asabye bannakalungu bagende ku malwaliro bagemebwe n'agamba nti eddagala lizze mu bungi kale bannakalungu balina okwegemesa. Abantu bannakalungu mbeegayiride nga mbasaba nti muveeyo mwena mugende mugemebwe kubanga twafunye eddagala erigema erimara okukola rimarawo nja kubaleetera eddala jazze mukwatagane ne DHO mugende centers zonna weeziri mugende ku malwaliro n'abalala n'abasomesa kusingira ddala abasomesa wamu n'abanaani n'aba abakola mu masomero. Tumalirize kino twagala kuva omwaka guno kugenda kugwa nga tumaze. N'omwami wa Kabaka atwala gombola ya Mutuba 2 Bukulula Kasumba Kiddu Salibone asabye abatongole abakabaka ku byalo ebiri mu kitundu kino bakubiriza abantu ba Beene bagende bagemebwe lumiimamawuggwe. Zimaze okulagira abaami baffe bonna eno wansi okuva ab'emiruka n'abatongole batwale abantu bagende begemese. Tulina centers ez'enkalakkalira ziri 3 ku ddwaliro e Bukulula bagemerayo, e Bulakati e Lukaya bagemerayo, ne mu Luka gw'Ekiti nago mu Bukulula nago bagemeramu. Naye tubasabye bonna mukubisa abantu abaami abatongole kugenda enju ku nju. Omulimu guno saa Katikkiro yagutulagira naye ng'ate Katikkiro ye Kabaka waffe ow'ebweru naffe tutegeeza abantu bonna mugende mwegemese muleme kuddamu ate kakusosola ddagala nti njagala ddagala kikagundi eddagala lyonna lyerimu. Nga tukyali mu ssaza Buddu gavumenti etongozza enteekateeka ey'okulaba nga buli muntu aganyulwa mu ntegeka ey'okukulaakulanya abantu okuyita ku miruka eya Parish Development Model n'omulanga eri abagenda okuddukanya pulogulaamu eno obutaleka muntu n'omu bbali. Omusasi waffe Omusange Kayinja katuwa ebikira ku bino. Enteekateeka eno etuumiddwa Gender and Equity Program Checklist on Parish Development Model nga ya ggwanga lyonna etongolezeddwa mu kibuga Masaka n'okusaba abagenda okukola ku pulogulaamu eya Parish Development Model ku miruka obutaleka muntu yenna bweru wa pulogulaamu eno olw'ekikula kye. Akuli akakiiko akakola ku bwenkanya mu bitongole bya gavumenti n'ebitali bya gavumenti aka Equal Opportunities Commission Hajjat Safia Nalulejjuuko asinzidde mu kutongoza enteekateeka eno ku Maria Flow Hotel mu kibuga Masaka n'agamba nti akakiiko ke
kagenda kuteekawo ennambika eneegobererwa mu kuleetawo obwenkanya mu program eya Parish Development Model. Tulaze ensonga ezivaako abantu okulekebwa emabega. Waliwo discrimination nti omuntu olw'okuba mulema tajja kubeeramu, waliwo okubeera nti oli mwavu nnyo tajja kubeeramu, oli teyasoma, oli talina ttaka, oli talina oba musingo kwegamba mwavu nnyo lunkupe, oba ali mu kifo kyewala nnyo, oba kwegamba talina business management skills, oba talina mulimu gwonna gwamanyi gwa mutwe. Waliwo ensonga nnyingi nnyo ezivaako abantu okukola ki okubeera nga balekebwa emabega. Naye ezo ze tugenze nga tulaga nti nno ebyo ebintu bakole ki babiveeko. Bw'abadde atongoza enteekateeka eno ku Maria Flow Hotel mu kibuga Masaka, Meeya wa Masaka City omukyala Florence Namayanja agambye nti kyekiseera gavumenti etandika okugaana okutegeka emisomo mu hotel oba ebifo ebikaluubiriza abaliko obulemu okutuukamu awamu ne ziikabuyonjo ezikaluubiriza abaliko obulemu. Waliwo abantu abafuna accident ne balemala, ne bw'oba wazimba woteeri nawe wennyini osobola okulemererwa okugirinyamu, naye tewaliwo n'abantu Katonda be yatonda ng'obusobozi obulinnya amadala tebabulina. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Ate mu ssaza Buweekula okuzimba mu ntobazi okweyongedde mu disitulikiti ey'e Mubende kuviiriddeko amazzi okwonoona ebintu by'abatuuze ebiwerako. Omusasi waffe Ssebuufu Baana ba Kintu yalina ebikira ku bino. Mubende municipality evuddeyo n'eraga obweraliikirivu olw'abantu abeefunyiridde mu kuzimba mu ntobazi ne mu kkubo ly'amazzi mu kitundu kino awavuddeko amazzi okwanjalalira mu nnyumba z'abantu buli nkuba lw'etonnya. Meeya wa Mubende municipality Ssaahongo Innocent Ssekiziiva ategeezezza nti omuze guno gw'abantu abeefunyiridde okuzimba mu ntobazi ne mu makubo g'amazzi mwe gayita gubafiirizza bya nsusso olw'amazzi aganjalalira ne ganoona enguudo zaabwe kwogatta n'okuyingira mu mayumba g'abantu. Annyonnyodde nti kino kiteeka obulamu bw'abatuuze bano mu matigga, naye bangi ku bo bazze nga babeekubako enfunda eziriwera nga babakomako obutazimba mu makubo g'amazzi ne mu ntobazi, naye ne beerema. Kino kiddiridde enkuba etonnye Mubende obutasalako eggula okuyingirira ennyumba z'abantu abasinga obungi naddala mu kyalo ky'e Kaabasojjo, era nga ne bangi baasuze bweru oluvannyuma lw'amazzi okwanjalalira mu nnyumba zaabwe wamu n'okukuluggusa ebimu ku bintu byabwe. Ssekiziivu agasseeko nti bagenda kukola kyonna ekisoboka okulaba nga bano bakomya omuze guno, nti kubanga baba balabula dda naye ne beerema, nti era batadde ebyobulamu byabwe mu matigga kwogatta n'okwonoona entobazi wamu n'obutonde bw'ensi. Baayonoona ekkubo ly'amazzi ago era mbadde mbadivayizinga buli kaseera nti tebagaziya polotisi zaabwe. Abantu abasinga bafuna ettaka ne bagenda nga bayiwa beerabira nti amazzi ga Mubende tawuni yonna ag'amazzi ogala agayitaawo paka mu gaaju kakati gayonoonye oluguudo olw'ensonga nti gabadde mangi ate kalavaati emutegamala ate baagakyusa ekkubo. Ssebuufu Baana ba Kintu, CBS FM e Mubende. Mu ssaza Kabula abakulembeze mu ssaza lya Kabaka Kabula beeyanzizza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Sseggwanga Kimera Frederick Ronald Muwenda Mutebyo II olw'okuteekawo enteekateeka ey'okuggya abantu be mu bwavu. Akulira ekitongole ky'ebyobulimi n'obulunzi mu ssaza Kabula Francis Ganya agambye nti okuva Omutandalo yalagira awateekebwawo enteekateeka eyammwanyi terimba, abantu bangi bajjumbidde okulima emmwanyi ne bafunamu ensimbi. Bwe yabadde nga akulembeddemu okusomesa bannakabula ku kirime eky'emmwanyi, Francis Ganya yagambye nti Obwakabaka bwa Buganda bwetegese okuwa abantu endokwa z'emmwanyi naddala abo abeetegese obulungi. Emmwanyi Ssaabasajja bwe yavaayo ne Katikkiro ne baga nti emmwanyi terimba. Ekyo kyokka kirinyisizza akabonero k'emmwanyi wano mu ssaza. Era bw'olaba emmwanyi eziyingidde wano abantu ze beegulira nnyingi. Era Katikkiro akubiriza ekitokka ekyokwogera nti emmwanyi terimba kikuweggwe okuzuukusa obwongo bwo nti nina okusimba emmwanyi. Emmwanyi ye pensioni yejja okukusasula ng'okaddiye. Emmwanyi yejja okuweererako omwana. Bwala ebitundu ebirala eri mu Buganda abantu abasinga okuvaayo famire ezasinga okuvaayo zaali mmwanyi. Omwami wa Kabaka ow'essaza Kabula Lumaama David Luyimbazi Kiyingi agambye nti bakukwatagana n'ebitongole eby'enjawulo batuuse obubaka bwa Kabaka eri abantu ku nsonga y'okulima emmwanyi. Ekitegeeza tuweereza abantu be bamu era tulina okuyambagana. Ekyokulabirako kyenja okubawa nti Uganda Coffee Development Authority ekwatagana n'emmengo n'ebawa emmwanyi ne zigenda mu mmwanyi terimba.
UCDA kitongole kya gavumenti naye ate bateekayo emmwanyi ate ne zeetoola ne zidda mu bwakabaka bwa Uganda. Okuddayo mu ssaza Buddu disitulikiti ey'Ebukomansimbi ebakanye ne kaweefube okulunda ebyennyanja mu bungi n'ekigenderero eky'okwongera obungi bw'ebyennyanja mu Uganda n'ebweru. Ye buvuddeko bannayuganda baawuniikirira ekibiina ekitaba abatunda ebyennyanja ebweru wa Uganda bwe baateesa eri palamenti nti baleetewo etteeka nga bannayuganda tebalina kuddamu kulya mpuuta nti olwo empuuta etundibwe ng'ebweru nti kubanga eri ku ttunzi nnyo. Mu mbeera eno abakulembeze b'Ebukomansimbi basazeewo bongere amaanyi mu bulunzi bw'ebyennyanja nga n'ababawa ebyennyanja ebyokulunda bagenda kwongera okubibawa era babawe n'emisomo n'ebikozesebwa mu mulimu guno. Bano batandise n'okuwa abalunzi ebyennyanja era empuuta 3,000 n'engege 3,000 bye biweereddwayo eri abalunzi abeeteeseteese obulungi 14 be basoose okuganyulwa mu nteekateeka eno. Ku lwa disitulikiti y'Ebukomansimbi kansala akiikirira kibinge ku disitulikiti era nga yavunaanyizibwa ku by'obulimi ku lukiiko lwa disitulikiti nga ye Mike Nsubuga ategeezezza nti eno ntandikwa bw'atyo n'asaba abalunzi beeteeketeeke basobole okusima ebidiba omunaabeera ebyennyanja. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala mu bujjuvu tova ku mukutu Kyabassa.